Diana Nabatanzi alabudde ababona abakolera mu wino hamu nawo nga ku mini price mbina masawo ngenda bambi kutusako ate ye Dr. Halima avuddeyo nakatiriza ensonga yo eyanika mwina masawo ate ye wire mukaabya ali mu bikyala yeyagala wamu ne Gravity Omutujju ebibyo byeyongedde okubeera ddala ebibi nnyo ddala naye nga byonna mbina masawo ngenda bambi kutusako naye nga kansoko okwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tonna kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka odifuna naye nga sinnagenda maaso mbadde nkusaba ka video kano kampereka like ate kasobole okuba nga keeyongerayo mbutereevu naye nga seerabidde ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba oba olina kirwadde ki beera nga obakoonako ate babeere nga bakujjanjaba ate ye Hajat Kalodo onaakulombera edduwa oba olina ki kyonna kyonna ekiganye beera nga omukoonako ensonga zibagenda baba zikwasaganya butereevu nga nkutandikidde omwana muwala Teta ono mukyala wa Wizo Manizo Wizo nga amugamba happy birthday to the woman that brings sunshine to my life, my dear caring and loving wife. Omanya abasinga mwagamba nti bano baawukanye era mbu Wizo akuba omukyala bannange mu byabagala natusangayo kikyo naye nga Tita mukwano wano ku Wonderboy UG tukwagaliza amazaalibwa amalungi kamama tukwagaliza birungi byelele naye nga nkugyeyeeyo ate ye Gravity Omutujju ono aba UCC bamugambi bamuwadde ennaku 3 ng'akayimba ke akapya ke bayita Yessebo akajjeyo ku platform ze zonna lwansonga akayimba kano ka buseego biggwerawa katulabe gye binagwera byonna binatujjabba tubikuwa naye nga wenjogerera ye bamugambye akayimba akajjeyo lwansonga kajjudde mu bintu bya buseegu byerere era nga woolabaawo nti ebifaananyi ebimu biba tebinyuma kulabikako baana bato okubiraba so kati mukwano Gravity Omutujju alina okuba nga yeesootinga wali wonna naye nga nkugyeyo yateye Diana Nabatanzi agambye ye ekimulemesa okugenda mu owino okugula obugoye obulungi biki eyo nga ku mini price ate nga wabeerayo ebintu byabera yeetaaze nti ye atya okubeera nga atambula oli n'amukoonako nti jangu simanyi ogule kapale simanyi okole ki ebyo ye agambidde ddala nti tabyagala era byebimu ku bimulemesa okugenda mu kibuga ne bamugamba lwaki togera mu bifo by'ebbeeyi n'ogula ng'eyo ebintu byo biki kyomugambo gubadde mungi naye nga nengera okubajjukiza nti omukyalo ono yabagambye obulungi ye bukyamulumira ddala era n'abagamba nti mwabaddugavu akayimba mwandibadde mukavaako anti akayimba kaaba abeeru bokka bannange Diana Nabatanzi naye tabali bulungi naye nkakugjeyo ate ye wire mukaabya ali eno mu bimaama yeeyagala anti omulengero omanyi yatusibidde akaviiri wire mukaabya kyateekoze omanyi balina akayimba akapya ne mutabani we ke bagenda okufulumya essaawa yonna naye wire mukaabya kyeyeekole South Africa anti omulengera musajja mukulu ono tazikiza naye nga njabba mu kutuusako n'ebira ate kambe nga nkulekera Dr. Halima ng'atunyonnyola ku mukolo gwe ogw'okwanjula oguliyo masawo I sign out nika yange sima omusajja nakutwalira ku nika no banange mulindi ngenda kuyita TikTok namba ngenda kuyita social media olina yetipya wakyaliyo omukolo omukolo kamba mugwokubiri ennaku z'omwezi zo tuzireke naye nga mugwokubiri mu namba yise buli alaba sheno mbayise kugwanjula okwanjula gagadde kale TikTok addeeyo munnange ogana okufumbira obere olwo lwabadde lutuuza in fact lutuuza kubeera nga tuva mu kibi tudde mu kirungi tuteeketeeka ebirala naye nga lutuuza ate mwakijanja wazannyo nalabye hama omusajja owange omusajja owange kwegamba simanyi nakumanya tomanyi naye nga just no kwezi yo best TikToker wange bannange